Subiri ya buli omu nkwanirizaako yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Nze Habiking Uganda muzzukulu wa Mugema nga bulijjo. Mbabuuzaako yonna gye musinzidde, abasinzidde UK, abasinzidde USA, abantu baffe ab'e USA babadde mu kubatizaawo. Na emikolo gyatambudde bulungi katusuubire. Reverend Kafero nkubuuzaako, Anti Susan, Anti Roy, Joy Mubulizi n'abalala mwena mbabuuzaako, Anti Marion. Kanswe muli bulungi. So olwaleero tuzze kwogera ku bulungi. Mabega waliwo akayimba ke baali bayimba nti obulungi butuluma. Ne ngamba waayi. Kiki ekireetera abantu obulungi obbaluma. So ebintu ebigwa mu bintu omuntu okubeera omulungi kwe kwefaako, ekizigo kye weesiiga, ka perfume ke weekuba. So twabadde tuli awo omukyalo ono Shifah n'atukubirako kko n'atugamba nti munnange Habiking njagala kukolako nammwe. So tumukyazizzaako olwaleero tujja kwongera omukyaza naye kagenda kubeera a little bit brief lwansonga tuginayo ate okuddamu okutumukyaze twongere okumumanya naye basically leero tuzze nga tugenda kwogera ku bizinensi ye. Mukyalo omulaba afaanana omulimu gw'atunda Beauty Glimpse wetusinzidde ebulenga wano agenda kwongera okunnyonnyola ekifo naye nga omulimu gwakola mumulabire ddala nga gufaana mukyala munyirivu, mukyala alabika bulungi era mukyala munnange ebirala tujja kwongera okubimanya. So tubaanirizaako nga bulijjo sooka obuze kuba tulaba. Abatulaba abalungi mbalamusizaako mwenna, erinnya Shifah nga Habiking wabagambye okuva wano mu Beauty Glimpse. Tusangibwa Bulenga. Tutunda ebizigo eby'abakyala, ebyerusa, ebinyiriza obunyiriza. Ng'oli muddugavu n'anyirira bunyirizi. Yes. Nga nze. Nga gwe n'ekyammwe no tukirina hadi. N'enyirira bunyirizi bwe nti gasairuse. Osaaga. Tukirina mukwano eri abaami kati gakkalayo. Ng'ogenda kushana n'onyirire. Ng'omalayo habi. Ate kati k'oli sponsor n'addamu okubonaabona. Gwe kyawedde dda. Ate eyo ky'omwami oli ali ku kamera naye ogenda mukolako. Naye ngenda mukolako. Mu mwezi ogwo bagenda kulaba habi. Wetukwataganye. Ebyaddala? Mikwano tetulina ekyo kyokka. Obulamu bugamba ki? Bulungi mukwano. Obulamu bugamba ki? Bulungi habi. Ogamba otya? Bizinesi etambula etya? Bizinesi nnungi alhamdulillah bannaye mwebale tuwagira. Bizinesi etambudde bubi. Wow. Yes sebo. Okay. Kiki ekikuleetera okuyingira bizinesi eno ey'okuba nga otunda ebizigo n'ebirala ebigwa mu kkoweere? Kakati nze okuva edda nga njagala nnyo ebintu ebyo ebya skin. Nalina challenge ne skin yange ng'eri very very sensitive. So kuki? Sensitive kuki? Anti tulina skin types ebyo nabyo tujja biyingiramu olulala. Okay. Yes, kati sensitive skins ezisinga obubi mwenna abatulaba. Naye kati nemba ne challenge eyo ate nga njagala nnyo okulabika obulungi kuva dda. Naye nga skin ensumbuwa, so nalina okugowinga deep mu ekyo kyenjagala. Ne mbisoma bulungi nnyo. Mu COVID omwo nafuna nnyo obudde ne nnyongera ddala okubisoma. Awo ne ŋŋamba nina okukiyingira ate nange nzije nyambe ku bannayuganda bannange abalala n'abalala ensi yonna at large. Okay. Yes. So basically tojanjaba muntu ali wano yekka n'ali emitala w'amayanja. Yes. Omujjanjabira ddala. Bonna habi tubajjanjaba. Oba oliwa ebizigo bikutuuka. Ng'ovudde ku kyokweruka n'okunyiriza omuddugavu nasigala mu kala ye naye ng'anyirira. Skin zirina complications nyingi nnyo nga embalabe, hyperpigmentation, eyo eyo ye kubanga skin teri mu kala emu tugeze face yebeera ne hyperpigmentation. Kati noba nga wano oli mweru wano oli muddugavu wano yeyo hyperpigmentation. Yes. Kigambo kya luzungu nnyo kiyinza okunema okwogera. Era kyaba skin nnyo abali mu byensusu. Kankaleka akagamba ako. Giyasoma waseka. Mulaba naye kamusukkiriddeko. Okay. Okutwaliza wamu. Olwaleero ndowooza tujja kugezaako okumenyamenyamu. Then tunaakoma ate twongerere okutangaazamu. So olwaleero tusinge kutunuulira ki? Abalabi baffe kye baba balaba. Basically
tutunulire abeeruka. Yes, abeeruka. Basically abirala Yes. tunaabitandikako omundi oguddako nga batulaba. Yeah, So, tewali buzibu. tutwale gwatuvuga. Kaakati omulembe Omuntu ayagala okweruka nga muddugavu kiki kyalina otandika nakyo? alina okutandika, alina okukonvatinga n'ava mu bino ebyokwesiiga jjassa ekizigo kimu n'adda ku skin care routine. Tulina yes. Okulya n'okunywa yes, ebyo nabyo by the way ebibala biyambako nnyo juice ebintu ebyo ebiri nakyo biyambako nnyo mu skin eno kubanga togenda kuba buli kaseera olya bya butto especially woba olina oily skin kitegeeza ebintu ebyo oily skin ng'eyange oba eyange si oily eyo eri nnomo simbi tejja nakunsumbuwa nnyo eyo kakati mbadde mbagamba baddiya omuntu ng'oyagala okuva mu kala ye ey'obuddugavu okudda mu bweru okufaanana nga nze mukwano tolina kukozesa kizigo kyokka olina okukozesa scrub olina okukozesa sabbuuni olina okukozesa kambalage awo mukoweere nnyinnyini scrub aliwo gwayinza okutandikirako omukyala omuddugavu oyo nsaba onnyambeko omuddugavu yes ng'agenda kweruka ogenda kweruka tolina ate kusookeza bintu by'amaanyi nnyo ku lususu lwo jjukira olina dukyusa mpola sikuweerawo kiri ekikupaalizaawo kitegeeza ogenda skin eyo oyina engeri ebadde tekimanyidde ekintu ekyo tujja tugimanyiza mpola ogijja mu kala yaayo ogiza mundala okitegeera gyebadde manyidde emyaka gyonna so ka scrub kano omukyalo oyo kaaba alina okukozesa ekizigo namba 2 boyina ofuna ekizigo kakati womala okwescrubinga kano womala like kati nzija nti oyina okuba ne scrub mu skin care routine yo oba oyagala oba toyagala okubeera flawless ekirala ekizigo kino mukwano ng'obadde oli eyo oli muddugavu diya saagala ate otandikire ku bintu nti byerusa nnyo akazigo kano katwala mpola naye mukwano omanya nti ogenda kutuuka gy'olaga era nze sobola kuwa lotion eri nga we naagibalaga mu maaso kaawo ng'omukyalo oli muddugavu ozze wano ku Beauty Glimpse tigwe oyagala kwerukirawo nno otandika ne kano mpola mpola n'ojja mpola mpola oba ojja kutuuka gy'olaga ekyokulala mikwano oba olina okubeera ne sabbuuni sabbuuni oli owa orange nyambaako oyo yennyini kaakati sabbuuni ono ayerusa era naye oba olina onaaba munaabe nga bwe tunaaba omulala nga bw'onaaba omulala n'enjeruka yes ng'otaddeko ne bino okitegedde kaakati mu feesi n'ekirala mukwano tokozesaamu bugoye abamu mugenda ne mukozesaamu buno bu face towels jjukira skin eno eya feesi eri very very delicate oba olina kozesaamu ngalo zo n'oteekamu ekyovu kino n'omala n'ojjamu ekirala oba olina okukozesa oil yono era naye ayerusa ayerusa mukwano mpola yes kakati oil ono gw'osembyayo bw'ojja wano mikwano waliwo kye tuyita face cream ne body cream baddiya njagala okubasaba mulekerawo okozesa body creams ku face tulina ka face cream kano koba olina okukola ki okukozesa since oli mu kukyusa kala okitegeera ebintu bino ebikola eno wansi ku mubiri biba by'amaanyi nnyo okusinga ku byaki ku bya feesi ebya feesi birina okuba nga biri gento so akantu kano nka recommendinga nnyo wenna omukyala ali eyo kino kijje ku nze ne woba togenda kujja kuki ku Beauty Glimpse yes. Kano ke kasembayo kano mu skin care routine yo wano eno gye tuyita kati first dose package etandikirwako eri musene nga mmeka eyo eno package olwo aba atandise okulabawo enjawulo yes aba atandise okulabawo enjawulo mitwalo 10 gyokka egyo gyokka 10 gyokka bwegiti ng'omuntu mweru muzibu ng'olabika bulungi ddiya teri agenda kuyisaamu maaso simanyi okozesa obuzigo oyeruseeko paka wano okolinga akanyonyi kankusalemu ekinyonyi katono bana abatulaba munansonyiwa okubanga mweyingiddemu naye akabina nga kattekeeruka akabina kajja kweruka mukwano kakati olaba
scrub eno akabina wansi wano we watiwa teweruka abakyala nti kyekyo kyebadde njogerako abakyala ye abasinga bamanyi nti gwe kasi okwata kino ekizigo n'ogula kiwedde bannange teriyo single product egenda kukolera mirimu gyonna habi kankubuulire teriyo single product eri bweti nti egenda kukolera buli kimu ekwerusa ekunyirize ekuggyeko biki zinnamakula biki nedda mukwano baba bakulimba ekyo tekiriyo kakati ku nsonga yaffe eyakabina ng'omukulu ono waayogedde natandise naki ne scrub eno scrub eno omulimu gwayo kukugogola kukuggyako kukuggyako kwegamba nga naawe okimanyi kuva dda okuzoonaaboonaaba naye okimanyi ova mu kinaabiro ne weekola bw'oti ng'era olikekko kati ekko lino liremesa ekizigo okukola ki okutuulako naye scrub eno egogola okitegeera egogola bulungi ddala kakabe kabina era kaba kajja kuluzeninga up ekizigo kituulewo nga buli kimu kyonna nako kaberekeeru awo tujja kuba tweyagala bulungi so eyo doozi ewedde ki ekiddako ekirala kakati oba leero tukomaawo kweyo doozi kambongereyo kamu tugende maaso kakati mukwano ng'oli eyo omukyala munnange ng'oyagala okwerukira ddala nga nze naawe wali mudugavu skin kala yange ye mukwano nze mbadde naali kunnakyantisira bannako soko oziraba ennaku wamma tekuli ffe ekizigo ekyaffe tekireeta nnako baddiya era ekyo temuddeyo ne mukyeraliikirira kino mukirabye baddiya bakiyita extreme glimpse ng'oyagala okweruka ddala ebizigo bino ani abikolera gwe abyekolera nze mbyekolera mukwano nze mbyekolera lwakuba ogenda okugata ku doozi eno kakati oba eno doozi nayo ndala bikyukamu kati ni just kizigo na scrub so eno kano njagala tulaba anyonyoke bulungi kano oba olinako okagata ku bino oba bino bikozesa byokka ne kano kokka kakati bino byebikyuka bino byokka byebivaako baddiya scrub eno stage esooka nevaako olwo otubuse waliwo wetwagala oba gwe ng'oli eyo redda oli mweru naye oyagala kweyongerako oyagala kukwerukira ddala oba obadde muddugavu ovudde wano eno wano wodda tetuliffe ku kikwate yes kati gwodda wano kati wova wano odda ku lotion eri lwakuba bambi excuse me ndi mumpi nsaba onyambeko kale gwe atulaba ndi mukuleeta gye bayita ndi kuleeta gye bayita whitening lotion eno gw'oli eyo mukwano oyagala kufuuka mu kyotala kala ya zari ayise kweno yiyo yes atinga olaba bali bazari kyogamba zari teyali bwato yali mweru yes naye teyali yayongerako yayongerako kati muzungu kakati gwe ng'oli eyo weegomba obwo obweru bwe butyo mukwano eno gye bayita kabejja wano gwe ng'owulira oyagala kweruka ompise nze siri mweru bwe ntyo kubanga njagala kukoma wano buli omu alina choice buli omu alina preferences ze so gwe ng'oli eyo oyagala kweruka nnyo ddala lotion eno egenda kikola mukwano ebya ddala era woba owulira nti weetyatya eno totawaana kugitwala eyerusa ddala n'onyirira n'olabika bulungi ate nga tekusise zinomba era eno kuba ebizigo ebyo ebyerusa ennyo bitera okuleegera ddala abakyala era omuntu bw'atyo ntera nnyo omuweerako anti-aging oil eno anti-aging eno kakwateko nawe omusajja osobola okukakozesa nga woogiraba Julius katwale ogira okusiiga embababa zino nezidamu nezeegolola yes anti-aging erimu kola nnyo nakatwala wano maanyi lwayita mandira balizize so kano akantu kamoisturizinga n'olususu era kyenjagala obajjukiza okumuisityalinga olususu kyekitya
okuguzaamu like oguhydrating oguzaamu ku mazzi amazzi amatuufu ag'olusu woba okula oba nago naye ebizigo bino bye tuteeka ku lusu yes bitabuka olusu lutabuka so ffe tetumalaga kuwa kizigo ffa simanyi yeruka biki no please oba otwala kano ka anti-aging oil kalungi nnyo baddiya kalimu collagen omuntu amanyi ku by'ebizigo era omuntu eyeesiiga ekizigo ng'amanyi kyaliko akantu kano takeerabira mikwano kano nako weekali anti-aging enkulu nnyo mu skin care routine banaye temugyerabira yonna gye muli okumoisturizingako baddiya yes facials mujje tukola ne facial by the way tukola facials zonna eza buli kika temugaana kujja mikwano ebbeeyi yaffe ensamusaamu nnungi ya buli muntu tetuleega ate tukwata bulungi tukebera n'ensusuba mikwano tobeereyo n'otya omala geesiiga kizigo tomanyi na skin type yo naye gwe ng'omala gateeka kizigo ku lususu lwobeebo oba owulira byamwokyeza byakoze ki naye olusinga n'ebizigo si bibi naye just because tomanyi skin type yo awo ne wavaawo ki ne wavaawo obuzibu so mikwano ffe wano ku Beauty Glimpse tukebera ensusu habi owulidde nawe tugenda kukebera olususu lwange yes omanyi skin type yo kati ndowooza olabye abasajja nammwe mujje tetukola ku bakyala bokka yes nejuya tamanyi skin type yo tamanyi kale tetugera kuwavuya nnyo olwaleero okutwaliza wamu ndowooza tugera sooka tubakomyawo abantu bawe endagiriro bannange bamikwano ffe tusangibwa ku Prime Shopping Mall tuyitibwa ba Beauty Glimpse beautiful wano ku Prime Shopping Mall Bulenga we tusangibwa tuli ku level 1 room 47B ekizimbe kino olusi kibabuzaabuze wali akasaawe yes kiri opposite National Water so wotuuka watukubireko ku simu yaffe eri 0743 887982 ene ku WhatsApp yes okay kale tujja kuba tubalinze era nyongere bategeeza nti Beauty Glimpse bebamu ku basponsor baffe abatwegaseeko katucyanjule mu butongole era nga tugenda kuba tutambula nabo mpola mpola omukyalo ono tumwebaza okubanga munange yasazeewo akoleko naffe nga bamuze mukola naffe so tubasaba temulowooza natunda kizigo kyakweyerusa kyokka atunda ebizigo byonna naawe kenyini ali ku nomo naye ng'olinamu some skin complications aba asobola okukola ki okukutaasa n'akubulira ebizigo byolina okukozesa kubanga skin bagikebera ne bagiobservinga ne bamanya nti ddala skin yo yeetaaga bizigo ebiti bino bisooka obireke kale tujja kuba twongera okusanyuka bwe munajjawo ebulenga wano namwe abayita ku WhatsApp muyiteeko omukyala mumwagire nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema Julius ku kamera atakumira mpera bankumire sibula nange nsigadde nze Shifah okuva wano mu Beauty Glimpse Bulenga tukola deliveries baddiya nyongera obbakowoola mujje mutuwagire ebintu byaffe birungi nnyo ciao okay kale atakumira mpera ndooza ngenda kusaba abakuume ate abagabirire kubanga talina ssente ate tayinza okugula ebintu bino package ogirabye etandika ku mitwalo 10 ate naawe wali wansi w'emitwalo 10 oyisaamu akasimu awo ku WhatsApp enamba weeri awo mwongere okumanyagana n'okumanya munnaye tomanya ayinza okunyiganyigamuko nomutambuza ekintu kamukamu gwe muganda atakumira mpeera bankumire ssuubi lya buli omu mbere bulungi miraba